Eby'Abaleevi essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, era nate gamba abaana ba Isirayiri nti bwe wanaabangawo omuntu yenna mu Bayisirayiri oba mu bannamawanga abatuula mu Isirayiri anaawangayo ku zzadde ly'eri Moleki, anattibwanga abantu bonna nga bamukuba amayinja. Era nange nnaamusunguwaliranga ne muwoola okuva mu bantu bange, kubanga awaddeyo ku zzadde ly'eri Moleki, n'ayonoonesa awatukuvu wange, n'avumisa erinnya lyange ettukuvu. Naye abantu ab'omu nsi bwe bataafengayo ku kibi ky'omuntu oyo awaddeyo ku zzadde ly'eri Moleki ne batamutta, nze nnyini nnaamusunguwaliranga ye n'ab'omu nnyumba ye ne bonna abamwegattako okusinza Moleki ne mbaboola okuva mu bantu bange. Omuntu yenna bw'anaavangako n'agenda eri abasamize n'abalogo, nnaamusunguwaliranga ne muboola okuva mu bantu be. Kale mwetukuzenga mubeerenga abatukuvu, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Era mwekuumenga amateeka gange mugakwatenga, nze Mukama abatukuza. Buli anaakolimiranga kitaawe oba nnyina anattibwanga, anaabanga yeereetedde yekka okuttibwa. Omusajja bw'anaayendanga ku muka omusajja, abenzi bombi, omusajja n'omukazi banattibwanga. Omusajja yenna aneegattanga ne muka kitaawe anaabanga akoze ekivve, era abantu abo bombi banattibwanga, be banaabanga beereetedde bokka okuttibwa. Omusajja bw'aneegattanga ne muka mwana we nga bakoze ekivve, bombi banattibwanga, be banaabanga beereetedde bokka okuttibwa. Omusajja bw'aneegattanga ne musajja munne nga bwe bandyegasse n'omukazi nga bakoze ekyomuzizo, banattibwanga, be banaabanga beereetedde bokka okuttibwa. Omusajja bw'anaawasanga omukazi ne nnyina, ekyo kivve. Bonsatule banaayokebwanga omuliro, temukkirizanga kibi ng'ekyo okubeera mu mmwe. Omusajja aneegattanga n'ensolo anattibwanga, n'ensolo nayo nettibwa, ye n'ensolo eyo bye binaabanga byereetedde byokka okuttibwa. Omusajja bw'anaawasanga mwannyina, muwala wa kitaawe oba wa nnyina, banaaboolebwanga okuva mu bantu baabwe, era omusajja oyo eyeegatta ne mwannyina anaavunaanibwanga olw'ekibi ekyo. Omusajja bw'aneegattanga n'omukazi ali mu biseera eby'empisa y'abakazi ebya buli mwezi, bombi banaaboolebwanga mu kibiina ky'abantu baabwe, kubanga bamenya amateeka agakwata ku bulongoofu. Teweegattanga na nnyoko omuto oba ne ssengaawo. Abakola ekyo baba bakoze kya kivve, banaavunaanibwanga olw'ekibi kyabwe. Omusajja bw'aneegattanga ne muka kitaawe omuto oba muka kkojjaawe nga bakoze ekivve, era ye n'omukazi oyo banaavunaanibwanga olw'ekibi kyabwe, era balifa nga bagumba. Omusajja bw'aneegattanga ne muka muganda we, anaabanga akoze kibi ng'aswazizza muganda we, era baliba bagumba. Kye munaavanga mwekuuma amateeka gange gonna n'ebiragiro byange byonna ne mubituukirizanga, ensi gye mbatwalamu okubeeramu ereme okubagaana. Temutambuliranga mu mpisa z'eggwanga lyengoba mu maaso gammwe, kubanga bakolanga ebyo byonna, era kyennava mbakyawa. Naye mwenna abagamba nti mulisikira ensi yammwe, ndigibawa okugirya, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Nze Mukama Katonda wammwe eyabaawula mu mawanga. Kale munaayawulanga ensolo ennongoofu n'eteri nnongoofu, n'ennyonyi ennongoofu n'eteri nnongoofu. Temufuukanga abatali balongoofu nga muli ensolo, oba ennyonyi, oba ekintu kyonna ekyewalula ku nsi, bye nabagaana. Munaabanga batukuvu gye ndi, kubanga nze Mukama ndi mutukuvu, era naabaawula mu mawanga mubeere abange. Omusajja oba omukazi asamira omuzimu oba omulogo banaakubibwanga amayinja ne bafa, be banaabanga beereeseeko bokka okuttibwa.